oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, buterevu oli ku Bokati TV olunaku olwaleero tuleese mawulire mpozi ate gakubeera ng'omuntu omu akiralifayinga gye buvuddeko mubadde mumanyi olutalo lwa Farida Nakaziwe n'omukyala munne amanyiddwa nga Nameere. Bombi basomi b'amawulire ate abakuukutivu babaddeko n'olutalo lwabwe mabega eyo nga era ebigambibwa nti Nameere mpozi yali oba kale nti oba ayagala omwami wa Farida Nakaziwe. Ne kakati ebipya bino bizuuse ye nga Nameere kati akuyirawo amazima amatuufu nawe kenyini ogamanye. Saagala kuboogerera nnyo, wuulira. Bannayuganda bannange abali mu Uganda ne wabweru we Uganda banamusizza. Amanya gange nze Justin Nameere. Ensonga endeese olwaleero unfortunately yakunyolwa ya buswavu naye nga fortunately oba ekirungi ekigirimu ejjayo mazima. Abajjukira emabega kaawo myaka ng'ebiri omukyala Farida Nakaziwe asoma amawulire ku NTV ayinako ne programu yavaayo n'agamba ensi nti nze Justin Nameere ninze mpeereza bbaawe message ezimukwana ezoonoona obufumbo bwabwe ezoonoona erinnya lye era n'akakasa abantu nti alina obujulizi ku buli kyayogera. Abantu abamu weewa banguwa okusalawo ne bagamba nti byonna kirabika bituufu naye tulinamu abantu abeetegereza era abantu bangi baavaayo abamu nga naba former workmates abalala bantu bakulu mu ggwanga ne bamugamba bw'obanga byoyogera tobirinako obukakafu jjayo posti gy'okoze ku Justin pozi ng'obulina n'akakasa abantu nti abulina. Nagezaako okuresipondinga abataagoberera lutalo olwo nze posti gye nakola yali yakwewozaako era ku peegi yange gyeri nali nnyinyonnyola ekituufu ekyaliwo ne ŋŋamba abantu Nakaziwe byayogera ku nze byonna bikyamu nga simanyi Wumalusali bbaawe muyita Wumalusali kubanga mu biwandiiko bya kkooti gye naddukira erinnya Nakaziwe lye yateekamu ng'erinnya lya bbaawe. Simumanyi, simulabangako, soogerangako naye ne ŋŋamba omukazi abadde ki ye nga yeeyongera kukakasa bantu nti kyayogera kituufu. Kooti eweddembe omuntu yenna alumiziddwa bakwogeddeko ebigambo bikulumiza bikuleetedde looses bikwonoona okuddukira gy'eri oba poliisi n'oggulawo emisango ng'amateeka bwe gagamba. Era nagenda mu kooti ne neekubira endongo. Nakaziwe n'atukakasa nti obujulizi bwonna abulina era ne mu posti ye yagamba nga ne bwonna ntwala mu kooti nja kukusinga. Olwatuuka mu kooti eyatugamba ayina obujulizi yatandika kutujuliza bbaawe. N'agamba nti bba wange yagenda okuleeta obujulizi yabulina. Ne bamubuuza n'ebbi ebya bbaawo ebyokuleeta obujulizi byaddi wabwe twaddangayo ng'ajja na bifaananyi bye ne bamugamba ebifaananyi tebiwoza ebintu bye wayogera ku muntu ono bingi kwajjukira ng'oggyeko ekyo. Nakaziwe mu kwogera kwe yagamba nti omukyala Olive Kigongo mukyala wa Haji Kigongo nti nze ampa ssente empitirivu nwanise Nakaziwe mwonoonera obulamu bwe ne famire n'atuuka n'okuga nti nze namuteekako abamugoberera abaagala okumutta okumuyiira asidi. Kooti ne poliisi ne bimutegeeza nti zino allegation ku muntu nnene obujulizi bw'oyogerako tuteekwa okubufuna. Ekizibu kisobola okutuukako wano ensi ne yeetikka Nameere oba abantu bo ne banenyaye nga muntu mulala yali emabega w'abino. Obujulizi bwe wayogerako tubwetaaga bbaawo bw'ogamba nti yabulina tumwetaaga. Ne bamusamoninganga ne mu buwandiike omusajja teyalinnyako ku poliisi oba kooti. Tuba tuli awo nga Nakaziwe ate atubuulira omwaka oguwedde omwezi ogwa November 2019 atubuulira nti bannange mwategedde omusajja ate bino ebintu ye yali abyekolera. Yaggulangawo fake page ne yeerimbika amannya g'abantu ne yeeweereza message kugamba nga yeekwana ne tumugamba nga yeeweerezanga message nga yeekwana ne yeeweereza ne zi message nga ate akuwonoona gwe mukazi we nti ye. Era ebintu byonna byeyayogeranga bino byonna bye yateekangawo mbu nnina abangoberera abakola ki abaagala okunzita byonna yabinteekamu ku blackmailinga. Ne tumugamba okugamba omusajja bbaawe yali aku blackmailinga nti okunzigyamu ssente konse kaakati bino byonna obimanya ddi. N'agamba bino mbimanya bwe nnatunuddeko mu ssimu ye kuba essimu ye mbadde sisobola kujja akiseesinga ate ng'eyange ye password agimanya agiyingiramu butereevu. Ne mugabo wavudde ku kinaatugamba nti oluvannyuma nga omusajja amazinze n'okunneerimbikako mbatutte ne mu kooti nti alina workmate waabwe ku NTV eyalina embaga ye
ng'embaga ya mu wiiki nga 3 omusajja n'agenda n'aregisteringa bi fake numbers n'atandika okwerimbika mu muwala oyo nti naye amukwana. Abantu ku luno ne bagetinga concerned ne bagamba ennaafu is ennaafu. Gwe buli omu abeera ku bbaawo gwakwana atuulawo mu nnyumba n'atandika ku trackinga bamukwana. Yeze fake page ezimuweereza message zagamba zimulinda n'amala kuba screenshot ne zeedelitinga. Fake page ziri zaali zaatusobera dda nga tugamba omuntu agamba nti fake page zimuweereza message screenshot zonna azirina zo zimulinda n'atuula n'akuba ebifaananyi n'asooka atereka by'anaalaga nakazi bwe ne zimala ne zeedelitinga. Kye nategeerako nga bwe bannyonnyodde mu post nti omukyalo oyo gwe yali ataddeko ekyo naye yagenda n'omwami we era ne baloopa nakazi we ne Wuma Lusali. Nga bulijjo Wuma Lusali yetalabika ku poliisi n'amakooti era nakazi bwe yajjanga yekka bw'asika emiguwa bw'abannyonnyola kino naye ng'era yasooka kikkiriza nti kituufu omuwala akikola. Essaawa eyo oluvannyuma lw'ekintu ekyo buli omu n'amugamba gundi weetereeze. Abantu b'obeera owalampa omusajja n'akugamba ebintu ku bantu manya nti omusajja oyo akulimba. Alina direction ey'okukutomeza gy'akutwala gy'olina okulaba gwennyini n'ozuukuka ne weezuukusa wekka n'ogiraba. Atandika ye atugamba nti okuva ku tayimu eyo atandika okwekengera. Luba olwo era ng'ennaku z'omubbi bwe zibaana akebera essimu y'omusajja yali yeerabidde ndowoozo girookinga oba password yali tennagirookinga agikebera. Asanga kazambi kasasiro yenna omusajja gw'abadde akola yeerimbika mu bantu b'effeeki peegi bye biki byonna biraba mu ssimu. Wa poliisi yalemerangako nnyo leeta omusajja oyo n'essimu ze omusajja nga tajja era twambala ne tukizuula lwaki yali tajja. Asumulula essimu alaba buli kimu ne mmugamba kaakati mukyala nnyabo obadde oyagala nkuyambe muki naŋŋamba njagala onsonyi kubanga nange ndi victim. N'agamba nti naye yennyini nakazi omusajja yatuukanga ng'amu blackmailinga nga ye nti yagendanga mu ssimu ya nakazi bwe ng'ajja accessinga amanyi password ye n'akuba screenshot conversation za nakazi bwe n'abantu ab'enjawulo n'abiweereza ng'ate akozesa ennamba nakazi bwe z'atamanyi nga yeefudde omuntu omulala ng'amugamba twahakinze essimu yo we hacked your phone era bw'otatuwa ssente bweziti bino ebintu tugenda bibuulira public. Konze ne mubuuza kubanze ngoberera bw'otuula wali n'oyogera n'engoberera ne mubuuza bwe wamugambanga nga bbaawo nti bambulakamairinga waliwo abampeereza message baagala mbawe ssente yakuddangamu ki n'agamba yaŋŋambanga bawe ssente bakuleke kuba ye yali abikola ne mugaggwawo wonna era ng'obwongo bwo tebunnakuwa sigino nti omusajja ono n'agamba nasuspectinganga naye nga bw'omanyi ayogera bino ayogera biri alina kye yali yakola. Unfortunately n'embeera nga ekyo kyekyaliwo nga mbikkiriza ne mugamba essaawa eno omusajja ono abadde abeerawo era ng'obirawo nti abadde abeera mu nnyumba yange. Konzi oyo ayina kapasite ekola ebyo alina obudde n'obwongo obutono obuyinza okutandika okwerimbika mu mannya g'abantu batuuke n'okutwala mu kkooti gy'omazeemu emyaka twewuba ku mapoliisi nga ye yali mizannyo gye ali waka w'obeera n'abaana bo abaana abawala. Ne mugamba lwaki teweegendereza ne muganze essaawa eno sirina kyakugamba kuba kati o admittings ne bwe nneeyongerayo n'omusango ndi wakusinga essente ze banaakugamba okumpa nakazi bwe nkakasa tuzirina. Ne mugamba kakati nnyabo kwateko genda ku Facebook yo gye wasooka okunteekako ebigambo ebimpaayira abantu obabuulire ebigambo bye nayogera ku Justin Nameere byali bikyamu nazuula eyabikola. Oli waddembe okubabuulira katemba wa bbaawo nti yabadde abikola oba oli waddembe okubabuulira obubuulizi nti Justin si yabadde abikola. Ne mugamba beyond that tetulina kyakwogerako. Naŋŋamba Justin nange omusajja namukyayi era n'erinnya essali nalyeggyeko kati neyita Farida nakazi we ne mmawulire na buli kimu nabyeggyeko kubasinza kubeera na muntu wato nange emisango nagimuguddeko. Emboozi eno nno mpanvu naye nze okugiba wangimaleyo kansooke njibayo mu bitundu ekyo kitundu ekisooka eky'omukyalo oyo Nameere ng'akuwa emboozi ye. Dindira ekitundu ekiddako giyite part 2. Oli ku Bokat TV leero enkya na luli Bokat TV.